الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد قال المؤلف رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذع من الضأن رواه مسلم. Oweekitiibwa Imaamu Ibn Hajar al-Asqalani mu kitabo kye kiyatuma Buluugh Maram mu Baabul Adaahi atiramu hadithi ndala eva ku Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu nga tugamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallama la tadhbahu illa musinna, temusalanga ku adha ensolo etannatuuka. La tadhbahu illa musinna, tosalanga ensolo nga tennatuuka. Illa in ta'assara alaykum fatadhbahu jadha'a min ad-da'n, bwemba musanze obuzibu musale kale endiga ento ey'emyezi 6. Kyategeeza mu hadithi eno sallallahu alayhi wa sallama yali atulaga ensolo erina okusalibwa ku duha, ku dhuhiya. Ensolo erina okusalibwa ku dhuhiya, abanasala nga bayitira mu nsolo y'ekika eky'engamiya. Engamiya eri musinna eteekeddwa okusalibwa ku dhuhiya erina okuba nga erina emyaka 5+ okudda waggulu. Ate bw'aba nga olina kusala nte eteekeddwa okuba nga erina emyaka 2 okudda waggulu. Bw'oba nga onosala mbuzi eteekeddwa okuba nga erina omwaka okudda waggulu. Kyategeeza sallallahu alayhi wasallama mu hadithi ya Jabir ibn Abdillah la tadhbahu illa musinna, temusalanga ku dhuhiya okujjako ensolo etuusiza ekiseera ekituufu. N'atugamba sallallahu alayhi wasallama illa in ta'assara alaykum fatadhbahu jadha'a min ad-da'n, bwe biba nga waliwo obuzibu n'otasobola kufuna ebyo, okkiriziddwa okusala akaliga. Endiga yekkirizibwa okusalibwa eri bilo omwaka, neeteekeddwa okuba nga na ad-da'n yendiga ng'erina emyezi 6+, naye tokka wansi w'ebyo. Mu hadithi eno sallallahu alayhi wasallama atugaana. Wa an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu amarana rasulullahi sallallahu alayhi wasallama an nastashrifa al-ayna wal-udhuna wala nadhbahu wala nudahi bil-awra'i. Ali ibn Abi Talib najja mu hadithi eddako era mu kitabo kyekimu eddako wansi, n'atugamba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam amarana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam an nastashrifa al-ayna wal-udhuna, yatugamba sallallahu alayhi wasallam okwegendereza. Nastashrifa okukola supervision ku nsolo gy'ogenda okusala, sokugyetoloola. Al-ayna amaaso gaayo malamu bulungi, wal-udhuna amatu gaayo malamu, kubanga ebintu bino ebikosebwa teba nnungi kusaddaaka. Jukira nti Allah tugamba lan tanaalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, temugenda kufuna birungi mpaka nga muwadde ebyo mwagala, naye gwe oyagala kirungi. Lwaki Allah tumuwa ekibi? Amarana rasulullahi sallallahu alayhi wasallama an nastashrifa al-ayna wal-udhuna, yatulagira sallallahu alayhi wasallama okwetegereza amaaso g'ensolo galaba bulungi, kubanga bwe bateraba bulungi kiba kitegeeza n'okulya kukendeera neba nga tena nnyama nnungi. Wal-udhuna bwe batewulira bulungi kitegeeza n'okulya kwayo n'okunywa kwayo bibeera wansi, eba teba nnyama nnungi. Wala tadhbahu bil-awra, tetusala yatulu. Al-awaru yayina ettulu, eriiso limu ng'eddala lyaziba. N'atugaana sallallahu alayhi wasallama wala muqabala wala mudabara, n'atugaana sallallahu alayhi wasallama al-muqabala yensolo nga okutukwayo bw'oba ogitunulidde mu maaso bakusalako naye ng'okulaba. Ate al-mudabara bw'obeera mu maaso olaba ng'okutwa okulamu naye budde emabega nga bakusala kuleebeeta tekwavaako. Wala kharqa wala tharma, era n'atugaana sallallahu alayhi wasallam okusala ensolo ng'amatu bagabejjula gayinza okuba gafuna obuzibu mu ntalo nga zirwanaga ne gayulika, kubanga ebyo si birungi. Wala tharma, wadde etalaba. Sallallahu alayhi wasallama abiganye. Mu hadithi zino zombiriri yali atulaga sallallahu alayhi wasallama bye tulina okwetegereza nga tusala. Wetegereze nnyo ensolo gy'osala eteekeddwa okuba nga erina emyaka emituufu
gye yatugamba sallallahu alaihi wasallama. Lwaki nabbi atuyigiriza bino byonna tusobole okukola ibaada ennungi, tuleme kukola ibaada kutuusa mukolo nga baganda bakugamba nti akoze gaddibe ngalye. Tetukola gaddibe ngalye, ibaada gyokola yiyo gyetegereze. Wabula amateeka gano gonna ge twogera aga dhuhiya gafiitinga butereevu ku aqiiqa, bw'oba onoosala aqiiqa y'omwana wo nga bwe tugogera wano 90% bwe gagenda butereevu ku aqiiqa nga tugenda okusalira omwana waffe aqiiqa biawnihi tabaraka wa taala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.